tukyali mu kabinkano ka byanfuna ke tulimu olwaleero. Nebaza abagoberera emboozi eno ku Facebook page eyange ne ku page eya Bukedde TV akabinkano kwetuli era tejja koma awo. Nyawo kujukiza mwenna nti Georgina Gardens erina entujjo y'okulwokutaano Africa Band ejje bali. Ate ne njagadde okutuusa obubaka buno eri mukwano gwange personally ate nga anyambye nnyo bulamu buno Reverend Father Emmanuel Mwerekande ogenda kujaguza emyaka mu 25 mu Soroti. Mukama yeebale emikolo gyonna giri bbanda bwe nkitegeddeko era ffe tujja kubaayo omukulu musumba Yoweri ye ssentebe mwebale kuteeka era ffe tuli bbanda ku lwa Father Emmanuel Mwerekande yabaddeeyo Kakindu Mwera Bubende Kiboga Ebuyambi n'awalala bonna bakuyozayoza nnyo ssebo. Kibuzo kyenkubuuzizza era ne munaffe ono Ronnie Sesanga kyalese ku Facebook wano. Lwaki mulinyisa amagoba kwe muwulira nga temusoose kutegeeza bantu ku mikutu gya mpuliziganya? Mwavudde buveeri mu bbanga ne muteeka mu mawulire mu mpapula nti Bank of Uganda eyongeza amagoba kuwulira. Muline kobaane eryokwavuwaza bannansi. Okay, nebera bingi nnyo. Ronnie Sesanga kyabadde abuuza. Nange tenabuuzizza. Ekyo abuuzizza. Ekisooka njagala okutangaaza Mwami Sesanga kyabuuzizza ne kyaddoolese nti mazima ddala tetwavudde buvi mu bbanga nga bw'ayogedde. Ekintu kino twakyogera essaawa 72 nga tetunnaba kulinnyisa miwendo. Ndowooza lwali lwakusatu olwakawungeezi ka wiiki eyasoobera okwezi 13 kubanga emiwendo gyakyusibwanga 13 mu Gwomukaaga. So ku lwokusatu olwa wiiki erya yeeyise twateeka ekiwandiiko mu mawulire nti tugenda kubeerayo n'olukuŋŋaana olw'akakiiko akatunuulira omuwendo ogwo gwe tuyita Central Bank Rate olw'enjawulo. Ate olukiiko olwo twali twalulambikira bannayuganda ne tubagamba nti onsinziira gye tulabyemu ebbugumu eriri mu katale k'ebyensimbi ak'ensi yonna. Bano abayonaani baali mu buzibu bwabwe nga baagala kuva mu kyombo kya Bulaaya. Bano Abamerika baali basuubiza nti bajja kwongeza emiwendo gyabwe nga tweraliikirira nti ssente za Uganda manya ssente ze basiga eno ziyinza okwongera okufuluma eggwanga ne zigenda mu ekonomi eri. So ne tugamba bannayuganda ne mu lukiiko lw'omukaaga nti olw'okubeera ebintu bino twetegereza nnyo akatale era wanaabeerawo obwetaavu tujja kuteekayo olukiiko olw'enjawulo tubabuulire ekigenda okukolebwa mu maaso. So ekyokugamba nti olukiiko terwayogerwako twali twalwogerako omwezi gumu emabega n'essaawa 72 nga tetunnaba kulinnyisa miwendo. Naye kiri kyabuuziza nti lwaki twalinnyisa emiwendo? Kyeŋŋambye bannayuganda nti olw'okuba nti tumanyi nti omwana bw'aba alwadde omusujja bw'osooka n'omuwa fansida ebbugumu lino mu bbiri lisooka ne likola ki? Ne lifuluma. So ne weesanga ng'omwana ayokya nnyo. Naye tekitegeeza nti omwana agenda kukola ki? Kukuvaako. Kiba kikulaga nti omwana agenda kukola ki? Kuwona. Kakati naffe kyekyo kye tugamba bannayuganda nti mu kuteebereza okwaffe bw'otunulyamu engeri siringi gyeserebyemu twalaba nti singa tetubeerako kye tukola emiwendo gy'ebintu giyinza okubuubuuka ennyo ne giyisa we twali tuteebereza mu mwezi ogw'omukaaga wakati w'ebitundu 8 buli 100 paka ku bitundu 10 buli 100. So okutangira emiwendo egyo okusukkaawo kubanga ffe gundi mu byenfuna inflation wa double digit oyo ayina ebizibu byayo. Kakati 15 kumanya 11 12 kasita asukkaawo tumulaba nti ayina obuzibu bungi mu byenfuna. So okutangira ekyo kye tuva twayongezaamu emiwendo gino ekigendererwamu nti ebintu bino bye tubadde tukozesa ebitali bya nkiyite ntya nti ebintu bye tubadde tukozesa ebitali bitutaganyirwamu nnyo nti mbadde neeroboza ne ngendako e Dubai okumulako buli weekend ebyo tusobola okukakkanyamu nti aggregate demand eno nti obwetaavu bw'ekonomi bukendeeremukko so that ebbugumu likendera mu katale emiwendo gireme kubuubuuka nnyo. So kyekyo kyali ekigendererwa kya banka enkulu ya Uganda ekibeerangako kwavuwaza bannayuganda kubanga era tukugamba ne mu kuteebereza kwe tugamba okwa Vision 2040 titwagala tubeere middle income
country nga buli omu asobola okwetuusako at least $200 buli mwaka. Omusomesa waffe ffe bannamawulire Yes, sir. Adolf Mbeine Yes, sir. awandiise wano ku bintu bingi yagambye nti mumaze ebbanga ddene Yes, sir. nga mutunula butunuzi b'emuti Yes, sir. nga banka zino ezaffe eza bulijjo zibba abantu ziwanika emiwendo kubawolera ssente nekigenda waggulu nga mwe muli awo ate kati kyemukoze kino ekirala ne mwongezaamuko nabo bayongezaamu nga tabadde already bali waggulu agamba temuwaddeyo bannayuganda mu mannyo g'emisege mu bizinesi zaabwe. Tetubawaddeyo bannayuganda naye njagala tusooke twetegereza ekintu ky'emiwendo egyo egyewolerwako. Emiwendo egyewolerwako giyina ebintu bingi bye givaako. Ekimu ku byo ke kabonero kano ketuteekayo ketuyita central bank rate nti gundi banka ez'ebyobusuubuzi zigenda ne zikatunuulira kubanga kalaga wa emiwendo gy'ebintu gye biyinza okulaga ne gisalawo nabyo gikole ki gikyusekyusemu ku miwendo. Kakati kiri kyabuuzizza nti mudda lwaki tebakkakkanya miwendo. Emiwendo gyakkakkana mudda kubanga singa ajjukira bulungi nti abamu commercial bank ezimu prime lending rate nti sente zisembayo butono kwe basobola okuwolera zaadukako ne ku bitundu wakati we 17 paka nga bitundu 20 nga bw'ogattiramu omugatte gwonna waliwo n'oluusi nga ndowooza omugatte gwonna gwali ebitundu 21 buli 100 naye nga kyaba yeetegereza omusomesa kubanga ndowooza nti bw'aba asomesa bannamawulire aba asomesa ggwanga lyonna tikyaba aba yalina okwetegereza nti mulimu ebintu bingi ebireeta ssente zino okubeera manya abantu amagoba ge bazzaayo nga beewoza okubeera waggulu ebintu ng'enguudo kakatebeezaamu omusajja owa banka ey'ebyobusuubuzi ali eri mu West Nile akola atya amasanyaze ga generator oluguudo lwali terunaba kubeera lulamu so kwegamba olaba nti mulimu ebintu bingi ebireetera okuba nti amagoba mangi abantu ge bazzaayo so kyovola nga gavumenti n'ekinyuso ekitadde ku ebyo nti ebintu ng'amasannyalaze energy infrastructure nti enguudo zino zirongooke the cost of doing business nti omuwendo gwe tukolerako ebyobusuubuzi gukakkane so kyovola nga essira eritadde awo nsamba alina kabuuzizaamu kansanyudde ekiraka yaliwo bwakyalumu omukulembeze yali afuga mu nsi eno bamuyitanga Amini bbeeyi ya dola n'erinnya waggulu Amini kyeyakola n'akubisayo dola endala mumutegese kukola kiro temukubisayo ku dola nanti ekintu ekyo tekibeera sijagamba nti tekibeera kya mazima na bwenkanya bw'obanga osazeewo okubeera omutaka mu kitundu ate tusobola kukola bintu bitagwanidde so ng'olwo okuba nti tuli bataka mu byenfuna by'ensi yonna tetusobola kubeera nti atefe abakuba ebicupuli mu ssente za munnaffe omulala gwe tukolagana naye mu byobusuubuzi so tetandibadde kya bwenkanya kakikati nekyono kyagambye nti nyina yefunye ku gundi wano negamba nti kituufu olumu mbudde bw'okulonda munoonya ssente nga zibuze mukubisa ssente endala nekyetawo okunaabuuka bannayuganda njagala ekyo tukyetegereze bulungi nti mu budde obw'okulonda mmanyi okugamba nti oli tasobola kukugamba nti lwakuba wagudde ekigwo kimu n'olw'ensonga eyo gw'oli musajja mugwi wa bigwo ebintu ebyaliwo mu 2010 kubanga yeyo point abantu gye batera okugeraageranyizaako kubanga twalina akalumu 1996 2016 ono abantu gwe batunuulira yalinamu ebizibu byayo mwalimu ebintu ng'ekyeya mu ggwanga lyonna ekyaleeta emiwendo gy'emmere okwambuka naye mwalimu n'ekizibu ky'amafuta agaleetebwanga mu ggwanga lino nti gayisibwa mu kyombo ku lukalu lwa Somalia ate abasajja ababbi b'okumazzi baali beeriisa enkuuli mu budde obwo nga bw'oba oli wa kisigundi n'obeera wa mukisa n'oyisaawo ekyombo ng'obeera wa mukisa so ebintu bino byonna bwe byayingira mu miwendo egyali gireetebwa mu ggwanga mazima ddala n'owamafuta alina okukola ki okwongeramu so ebintu ebyo bye byaleeta emiwendo okukola ki okubuubuuka naye banka enkulu eya Uganda teyakubisa ssente ng'abantu be boogera era be banaatunuulira budget ne batunuulira ne Auditor General's report bajja kulaba nti emiwendo egyateebwa mu budget okwewolebwa banka enkulu eya Uganda ku gavumenti ya Uganda gye gyewolebwa tewaliwo ssente zaakubisibwa mu kamanga nakatukayige manyi banka enkulu ya Uganda okwewola ku gavumenti ya Uganda kitegeeza ki banka enkulu eya Uganda esobola okwewolera gavumenti eya Uganda
sente nga bwona agamba nti singa mwami Matovu obeera oyina business katugambe y'amasimu banka ye eyinza okujja n'ogigamba njagala obuwumbi 1,500 naye neekugamba ffe tulinayo 10 naye katukwataganye bannaffe basobola okukola ki okuwola so naffe kyetukolera gavumenti ti gavumenti ejja netugamba nti bajeti yange ya buwumbi 24,000 emisolo nja kujjamu 11 bannaffe abachina n'abalala bajja tuwaayo obulala bwe butyo kakati kana akamu 14,000 mutuyambe mu lujje mu bantu aba bulijjo so tujjeewa mwami Sesanga ne tumugamba nti osobola okuwola gavumenti yo ejja kuddizaamu amagoba mu Lungereza kye tuyita domestic borrowing using treasury bills and bonds. Yes sir. Waliwo ono yagene kubya sente ezo. Ahmed Katega Musazi agenda kwesima mu byabufuzi abadde akola wano no kubukedde. Agenda kwesima makinde saabagabo. Yes sir. Lwaki temu yitimusa nnyo sente ngeze China ze Arab Emirates ne Japan kuba gye tusinga ogula ebintu yensonga yesooka netugende netwesiba ku dola ekyokubiri kyabadde abuuza twali bali tufuna ebintu ebitono tono n'okusomesa abantu baffe okukola obukolero obutono kuba ensi ezisinga obungi teziyimiridde ku makolero manene nnyo nnyo naye amakolero g'omu nnyumba cottage industries kweziyimiridde z'ensonga bbiri zakuleetedde kakati ekyo kye ŋŋamba singa atunulira engeri gavumenti gyesengeseemu ebintu nti bw'obanga olina ekkolero ekisooka bw'otunulira ebbeeyi y'amasannyalaze gwagootereeka n'agootedde mu kkolero oyo kkolero asasula sente ntono nnyo buli unity bw'ogeraageranya ggwe juzi nali ndaba empapula z'amawulire ng'ow'ekkolero ajja kusasula nusu 327 gwe owawaka ojja kusasula 528 kakati olaba nti gavumenti esendasenda bannayuganda baba bataddewo amakolero bagawandiise nti makolero basobole okufuna ku benefits ezo nti ebintu ebyo bisobola okukola ki okubayamba so kiri kyabuuza nti lwaki tukulembeza sente ze China tulina kye tuyita mu lufutufutu kita convertibility nti sente ezo zisobola okukyuka amangu nti bw'oba ozikyusiza n'ogenda kubanga oli ajja kungamba asuubula China naye ajja kuyitako e Dubai ayiteko e Thailand ayiteko wa dola ekola mu nsi ezo zonna ekitali kuze China era kyova olaba nga waliwo banka ey'ebusuubuzi emu eyagulawo wano okuwanyisa sente ze China naye bw'otunulira emiwendo egiwanyisibwa mitono ddala naye ng'ekyo weekiri waliwo banka eyagulawo negamba nti ffe tujja kuwanyisanga sente okuva mu Uganda shillings tuziteeke mu ze China naye abasuubuzi tebazeetanidde kubanga amanyi nti agenda mu mawanga mangi ate ng'ono omwami gwe bayita dola ajja kukolayo mu mawanga ki gonna eno lutaaya abakuzeemu Tina Namata lwaki gavumenti tetuyamba kulinnya kwa dola ffe abasuubuzi tukoseddwa nnyo ebintu byaffe babitwala buli kimu kifuuse kizibu naye era ku kya dola kuba emu ku byozeemu ebyo lwaki abantu abamu bakola ebintu mu ggwanga muno n'ab'ebizimbe n'abalala ne batusasuza mu dola nga tuli mu Uganda ne batasuza mu sente za Uganda njagala okusooka okutangaza ku bannayuganda nti ekisooka nti sente ezikola mu ggwanga erya Uganda ye siringi eyaffe eya Uganda naye mwami Sserugo olw'okuba nti twajjawo singa abasuubuzi abamu abakulu mu myaka ajja kugamba nti waliwo ke tayitanga window 1 ne window 2 obwo budirisa bwe twalinanga ku banka enkulu eya Uganda mu budde byo okuba nti fe abakontrolinganga sente ezo obwo budirisa bwavaawo kakati sente ezo bwe tuziteera abantu ne tubakkiriza okugulawo bank account zaabwe mu dola mu siringi so toyina bw'ogamba muntu gwokkiriza ggulanga to nti ate tasobola giwa ki muganda we kakati bwe buli ku sente ezo eza dola tetulina bwe tukugira muntu gwe tukkiriza ggula dola mu forex bureau butazikozesanga asasula mwami Sseruga so emirundi egisinga ekyo kye tuyita payment by agreement nti bwe mba mukkiriziganya ne mwami Sseruga nti mwesasule mu dola kakati nzo wa gavumenti mbasina bwe nkola ki bwe mbakugira naye gwe bw'oba ogambye nti mwami Sseruga yakuwola obukadde 5 obwa Uganda naye ayagala omusasule mu dola awo alina omusango naye okuba nti mwakkiriziganyiza ne mwami Sseruga mwesasule mu dola mazima ddala kiba kya buli az'amaanyi anze yakukkiriza okugula dola tokugamba titosobola kukozesa dola ezo kola ki kola trade ne Brandon muyimbi muto agambe yo
ewaabwe maama we Yes sir. mayinza enva kikuuma mbogerera bigalo naye kati ewaabwe eyo mu kyalo bino byonna bituuga tebakwatako bya ddoola oba balima lumonde waabwe ne balya lumonde waabwe n'ekijanjaalo ekyo nekigwa mutuufu bwagamba bw'atyo si mutuufu lwaki nti si mutuufu nti maama yeetaaga amafuta ag'ettaala doola eno bw'ebeera ekyusekyuseemu amafuta ago galina engeri gyegakakola ki gyegafunamu obuzibu era kyova olaba nti amafuta tegapaaluuse nnyo bw'ogigeraageranya n'okunaabuka kwa siringi kwe kuba nti amafuta katale k'ensi yonna ebbeeyi ekyali wansi ate nene endagaano eyasayiningiddwa eya Iran yayongedde ogassa so olaba nti kituyambyeko okukakkanya emiwendo gy'amafuta so tasobola kugamba nti buli kimu ekikolebwa mu ggwanga libeere eddagala libeere kutwala abaana maama tasobola kuwona ddoola naye yesebo semusubire kikyamu ki ekiriwo kati nga ensi ntebenkevu nga ndowooza tutuna n'ebintu bingi okusinga emirembe giri egyabasibira mu bbwa ate mu kiseera kyekimu ekifaana bwe kityo ddoola nebeera nga sente yaffe nebeera ng'enaabuuse bwetyo bw'ogeraageranya n'ekiriwo kati kisinzira ku bwetaavu mu mirembe gy'abasibira mu bbwa amalagala ge twali twetaaga mu ddwaliro e Mulago tegaali mangi abantu balinga miliyoni 10 kakati opulaningira abantu miliyoni 3.5 luli abantu obutale obwali butwala ebintu byaffe bwali bulimu obwetaavu naye abantu abamu baatandika nabo okwerimira ensi ezaali zitwetoolodde abajjukira obulungi nti bannaffe ab'Ekenya baagulanga nnyo kasooli wano naye kati nabo baasalawo batandika okukola ki omwerimira so kyetuva tugamba nti kakati obudde butuuse obuva ku kutunda obutunze ebintu bye tujje mu nnimiro tutandika obyongerako omutindo naffe tubiisanye ne bannaffe ababiteeka eri mu katale timuva ky'okutwalayo kaawa obukaawa manya okutwalayo emmwanyi twalayo kaawa so awe tusobola okubiisanya naye akimanye nti obuvuddeko obuzibu nti tufuuse bangi n'obwetaavu obwa ddoola bukoze eki bweyongedde waliwo abadde tugeraageranye ennaabuka ya ssente mu budde buno baddewo ku nsi ezituliraanye nabo babadde bubi nga ffe ennamba zenasembayo okulaba nti twali tunaabuse ebitundu 18 buli 100 Julaayi watuukidde wakati abatanzania ebitundu 22 buli 100 Bannakenya balinga mu 15 mu kyombo kya Bulaaya balinga bitundu 5 buli 100 so ekikulu ekigibwa mu ekyo nti waliwo ebintu ebikosezza ennaabuka ya siringi nga tebiri nti bikwata ku Uganda yokka bivudde mu butale bw'ensi yonna kakati oli kyajja okubuuzaawo nti lwaki temweggalirayo ensi olw'okuba nti twetaaga amagezi aga tekinologi twetaaga ssente ezo okusobola okukulaakulana tetulina bwe tuggalawo oluggi ne tugamba nti tukoze eki tugaddewo oluggi tetujja kuyingiza ssente ziri so olw'okuba nti ebyo ebintu tubyetaaga weesanga nga mulimu obunafu obwo naye nga bw'otunulamu nti ssente zonna ez'ensi ezitwetoolodde zonna zikoseddwa yesebo banaffe ensonga z'ebyenfuna zibatakudde mwagala kubako ne bimugamba mmwe abali eyo naye nakino leka tukimaliriza nsina kumala programu eno abantu badde bewola ssente ku magoba malala kati mwatudde mu lukiiko lwammwe olwo lunene ne lusalawo kirala of course ne mwongeza kati omuntu abadde n'ebbanja etambula mu bank agenda kukola ati agenda kukosebwa oba kisigala nga kyo bwe kibadde kaakati ekyo mwami Sseruga kijja kusinziira nti endagaano gye yateekako omukono ng'ajjayo ebbanja eryo yali efaanana etya bw'eba yalaga nti mu lufuutifu kye tuyita fixed nti omuwendo ogusasulwa yagutuggiraawo nti buli mwezi nja kusasula obukadde 5 ku bbanja lino ne batuggiraawo kitegeeza nti otajja kukola ki kukosebwa naye bw'abanga yateekamu ke tuyita variable nti omuwendo ogusasulwa gujja kukyukakyuka engeri ebyenfuna gye binaabeera mu katale kitegeeza nti oyo omuwendo guno kukyuka gujja kukola ki gujja kubeerako kyegukyusa ku ssente zagenda okuzzaayo mu banka ey'ebyobusuubuzi naye kyensinga okukubira bannayuganda ku kyokwewola nti bannange endagaano tuleke zirekeranga banka za byabusuubuzi nga tumaze okufuna ka green ku account kubanga ne bw'oba ofunye obutategeeragana ne banka ey'ebyobusuubuzi tetulina we tutandikira kukola ki
kuyamba kubanga banka enkulu waliwo project gye tuyita financial consumer protection ti bw'oba totegeraganye ne banka yeyo ebyobusuubuzi tusobola okujjawo ne tubatawuluza ne tubuuza kiki ekituuseewo naye tetulina bwe tukwataganya nga toyina ndagaano eyo ate emirundi egisinga bwe ngendayo okubabuuza bannange bagamba ne munange endagaano bazitulekera wano kasita tumala okuteekako ka green ku akawunti endagaano nga kiro nkubiriza bannayuganda endagaano ezo tuzijjengayo balina kaloke balaga wano sayininga wano bateekako kasita na wano ne protection ddala weri kwa Uganda wali ekizibu ekyo omuntu ayingira mu ndagaano zatamanyi nekyagambye okukola ebizimbe by'abantu babitwala okufa obufi kakati mukama wange nti kikakatako banka ey'ebyobusuubuzi egenda okuwola ssente okutaputira endagaano eyo mu lulimi lw'osinga okutegeera bwe lubanga lulimi Luganda buli kawaayire erina okukakunnyonnyola mu Luganda nakiki kye kategeeza nga tonnateekako mukono naye ekisinga tukola obubi emirundi egisinga tugendayo nga tulina obwetaavu obw'amangu kakati totunuulira na ndagaano eno ndowooza bannaffe abamu kyeva bakola ki bazirekayo so kyenkubiza bannayuganda nti waliyo protection financial consumer protection mu banka enkulu eya Uganda naye endagaano eno tusinziira so ne mukiri kye tuyita key facts document endagaano eno erina okunyonyezebwa balina ogikunyonyola mu lulimi lw'osinga okutegeera kakati nze bw'oginnyonnyola mu Luganda amiina awo oba onkoledde bw'oba toginnyonnyodde siteekako mukono ate ne kopi eyo ngisigazaako so bwe tufunamu obutategeeragana mbeerawo nekiki ekiraga wawe twasinziira naye emirundi egisinga zisigalayo kakati ne bw'ojja ewaffe tuba tetulina we tutandikira kukola ki sipiiki ezisinga eziwulirwa ezikwata ku byenfuna ziraga nti ebyenfuna by'eggwanga bigenze byeyongera okuterera byonna buli agikola sipiiki efaana bwetyo nawe ndowooza bwe tukyogamba naye abantu ffe gyetubeera bagamba tibalina ssente mu nsawo abantu bagamba mugamba nti ebyenfuna biteredde nga nze ndi mwavulu nkupe siina ssente sente lwaki ziganye okuyingira mu nsawo ya Sserugga mu nsawo ye mwami Sserugga kyesobola ekintu ekyo kinema okubeerako bwe nkirambula kubanga ne bwe batudde wano ne bwe beeramu obukadde 5 mu nsawo sisobola kumanya naye ekirala kye njagala okugamba bannayuganda nti bwe tuba tutunuulira eno mu bugatte engeri ensi gyefaanaganamu tulina ebintu bye tutunuulira ebinene okusinziira nga amalwaliro ameka agali buli mu kitundu kitegeeza nti bwe wabeerawo eddwaliro tulowooza nti omuntu ajja kusobola okuaccessinga obujjanjabi bwabwe abwetaaze bwe wabeerawo essomero tulowooza nti omuntu alina obwetaavu ajja kgenda mu ssomero eryo so ebintu ebyo bwe tubitunuulira tulabira ddala nga Uganda weevudde bw'ogigeraageranya ne mu 1990 oba 1997 waliwo enjawulo so yes wayinza okubeera mazima ddala bagamba nti nze ssente sinnaziraba naye waliwo bye tulabye ebikyukidde ddala kubanga edda ne wabeeranga ne ssente oluusi nga eddwaliro teririiwo so ebyo yes tuyinza okubeeramu nga mulimu enjawulo mu ngeri gye tutunuuliramu ebintu bino njagala okwogera ku nsonga eno omanyi teri nze mutegeranga edda nga simanyiyo muzungu munafu muzungu mwavu muzungu atalina magezi sivuma nno bazungu kati nekikwewunyisa ensi ebigwa bino ebiri Greece bano bayita Buyonaani bali mu kwegayirira World Bank n'ebirala tebiyinza tugwako wane waffe lwaki tebiyinza tugwako kubanga nti okwawukanako ne Buyonaani kubanga bannaffe Abayonaani balinamu obuzibu bumu nti baayagala okuyingira mu luse lwa Bulaaya mu kilabu y'abagagga nga tebeepimiddeemu so kakati n'osanga nga Buyonaani yagendanga okwewola nga yeewolera ku bbeeyi Abagirimaani gye beewolerako n'osanga nga ebbanja lyabwe lyagenda ne likula ku sipiidi ebyenfuna gye bitakulirako tekijja tukwatako wano nga tugeze mu East Africa tekijja tukwatako kubanga nti ebyenfuna byaffe bw'ogeraageranyaamu nti buli omu akugamba nti singa otuuka nga ebbanja lyo ebitundu 5 buli 100 ku byenfuna byo oyinza okufunamu obuzibu naye we twogerera kati amabanja ge tulina gali ebitundu 3.5 buli 100 ku byenfuna
by'eggwanga ate nga tulowooza nti ebintu ebigenda okukolebwa mu mabanja gano mwana nguudo mwana masannyalaze bigenda kwongera ebbugumu byenfuna tusobole okweyongerako amaanyi agasobola okusasula tugende tweyanziza nnyo akasembayo kweyagala okuwa abantu kenyagala okuwa bannayuganda nti bannayuganda babeere bagumu nti siringi ya Uganda yes eyinza okukyukakyukamu eyinza okweyongera okwegumya ng'ogigeraageranyiriza n'eddoola eyinza okunaabuukamu naye banka enkulu eya Uganda ejja kutunuulira nkaliriza ebyenfuna era bwe munaabeeramu obwetaavu nti tuyingire mu katale banka enkulu ejja kuyingiramu okukakkanya ebbugumu. Tukwayanza nnyo muganda waffe mukulu George Wilson Sonko okuva mu Bank of Uganda n'ebigambo by'otugambye olwaleero bitukoze bulungi nnyo okuba ku kituyiga abaagala okugattako mugende ku Facebook pages zaffe byonna ku ebiri. Njagala nga maliriza okujjukisa abantu baffe ab'Ennamungo nti gye tuli ku Lwokuna ssaawa 4 omukuluzi wa Sulaiman atuyise tugende twogere